oli eyo olina olubuto olunene oyagala kulusala vidiyo eno nkoledde gwe mukwano nkuleetedde ebintu by'ogenda okukozesa bisale olubuto mukwano okole wato mu wiiki ezo mu wiiki 2 nkulayirira ogenda kudda wano nga gwaawo obujulizi mu comment section abantu abasinga bakulagiridde mukozesa akosimanya okukola exercise n'ozikola bannange olubuto ne lugaana ne bakulagirira enniimu n'onywa enniimu olubuto ne lugaana kati mukwano njagala okole bino bye ngenda okubuulira vidiyo gintererayi naye nga teweerabira nti munnange nkubuuzaako owasiza otya owasiibye otya kubuuzaako mu linnya lya mukama waffe yesu kristo ate era mukama tumweraga okubanga akyatutumye nga tuli balamu wano teweerabira nti oli ku Magi Kyeyo Initiative YouTube channel kale tugenda kuba nga tweyongerayo twesizidde okukola vidiyo eno nawuli omwana ono ng'akaaba baswitaati abalungi nsaba ku ddagala ly'olubuto amanyi eddagala ly'olubuto erisala olubuto mu nnyambe buyambi just inbox me mundagirire ku ddagala bannange nfa olubuto mulabe kyokka ne mukuddayo ekyaddondo naye omusajja agenda okuntukako ng'olubuto gwayiikayiika dda bannange mu nnyambe baswitaati mugenda okugamba bigoye olubuto lwange temuli lugoye naye musooke mulabe olubuto bannange nonsuseeko binneme otegeera bakadde ba Promax mu nnyambe mundagirire ku ddagala erisala olubuto naye olubuto lunsuseeko mululaba gwonna guyiikayiika ndowooza muwulidde mwana muwala oyo yabadde nga akaaba mundagirireeko ne mmanya nti gye muli bangi ng'olubuto lwakutabukako nga si bwotyo we wali oyambala engoye tokyanyuma kati mukwano njagala onfunire kyukamba nfunira kyukamba oyo muteekaawo wabbali onfunire entangawuuzi ey'obuwunga oba entangawuuzi ennamba giteekaawo wabbali njagala onfunire bwe bayita bu mint leaves bwebwo bunana bunfunire obuteekaawo wabbali njagala onfunire enniimu giteekaawo wabbali ebintu bino nga bwe ndikulagirise nga bw'obiraba wano kuliko nana kuliko entangawuuzi kuliko enniimu kuliko ne kyukamba njagala onfunireyo eccupa yo ey'amazzi ng'esobola okugendamu ebikopo byo nga 6 oba funa ewantu wonna naye ng'eccupa yandibadde nnungi nnyo bw'oba eccupa gy'olina nga tusobola kugyamu bikopo nga 6 teekamu ebikopo ebijyamu oba 2 oba 3 omala oteekamu amazzi salaasala ebintu bino watani wono mint leaves oba nana muteeke mu ccupa eno y'amazzi osaleesale enniimu ogiteeke mu ccupa eno y'amazzi onkwatire entangawuuzi eno ogikoonekoone bw'oba oyina ya buwunga teekamu jjiiko y'entangawuuzi emu bw'oba oyina ennamba ng'eno gikwate ogisaleesale obukoonekoone obisuulemu onsalire kyukamba naye omuteekemu ebintu ebyo bw'oba obikoze ku makya bitereke ogenda kubinywa enkeera ku makya nga tonnaba kulya kintu kyonna gano amazzi oba bino ebintu bye bosooka okunywa bw'omala okubinywa toliirawo kyakulya sooka oyiseewo eddakiika nga 3 olyoke ofune ekyokulya ogenda kukikola buli lunaku ng'onywa ebintu bino okumala wiiki ezo ogenda kumbuulira mukwano ogenda kukola watu olubuto lugenda kukendeera mulimu abantu abamu nga bagamba kola exercise zigenda kutwalira emyezi nga 2-3 okulaba result eyo enniimu ng'olinywedde yokayoka enniimu eyo ekaza omubiri ekola nnyo naye tolina kuginywa buli ssaawa ojja kugenda okakana ng'obadde osala lubuto okoge wonna lwa nniimu so kati mukwano bino ebintu obiraba binywenga ku makya ng'oze nga tonnaba kulya kintu kyonna bw'obanga okoze ebintu nga just birimu ekikopo kimu
making sure nti ku makya bw'obinywa n'obimalamu kola ebirala by'onoonywa enkeera buli lunaku ku makya nywayo ekikopo kimu okumala wiiki 2 olubuto ogenda kulaba mukwano nga ye omaze okutandika okuba nga okoze wato ojja kudda ompe wano obujulizi mukwano toddeyo kukaaba gezesaako ebintu bino bigezese we biba bikukoledde bulungi nnyo komawo ow'obujulizi komenti yo egenda kuyambako omuntu omulala n'asanga vidiyo eno ate munange naye abeere nga yeetaasa naye mwana muwala ng'akaaba amaziga n'agamba nti obuto obuntabuseeko bamereza enkozi abantu biraŋŋambye ebintu naye nze bannange bigaanye munnyambe mundagirire ngenda kusala nti obubuto naye gw'omanyi nga wayina kasiga n'otandika okugejja olubuto oyambala engoye olaba tonyuma lulina engeri gye lukuzaamu omuntu naye nga badiyali bino ebintu lwabi bigenda kukuyamba wabula ateeka weerabira vidiyo okugiwa like ne komenti ekikulu naddala gwe eyali abikozesezaako ne bikolera oba naawe agenda okubikozesaako obikolera komawo obeere nga munange ate oteekayo komenti awo nga owa obujulizi oba byakukoledde eno channel no gy'oliko eyitibwa Magi Kyeyo Initiative Uganda YouTube channel eno nno yamankuba kyeyo okusinga naye no nakoze nga nzigaddewo baaba ate sijja kuggulawo leero nzagadde mbikole bweti leero nzigaddewo ko munnange abanjagala mujja kuyita mmanje eyo mujjako nkola bwe muti nja kuba nga mbaggulira mbadde munange nkugamba nti eno channel yabankuba kyeyo so tuyisaako ebintu byonna ebiyinza okuyamba bankuba kyeyo bwe bali awo mu mayumba gaabwe ate era ne tuleeta ne ku bannaffe abafunye obuzibu ate era ne tuleetako ne kwezo vidiyo ezitusomesa ezituyigiriza ne tuba nga tweyongera okubaako bye tutegeera mpaka ate we tukomawo ewaka kyensinga okwetaaga kwe kulaba gwe nkuba kyeyo nga omazeeko kontakiti yo n'okomawo wano ewaka nga oli mulamu kubanga naffe twakuba ebyeyo ate era ne tukomawo nga tuli balamu so mmanyi engeri omuntu gy'asobola okwekoma mu kiyumba n'otafuna buzibu bwonna ate nga sikomye n'okwo nti nkola n'ekitongole ekya Kyeyo Initiative Uganda tufuna keesezi ez'enjawulo so kati oluusi n'olaba nga omwana yakoze ensobi nga singa teyakoze ensobi yalifunye buzibu so ebintu bye nvayo byenzirano ne mbakansolingako ne mbagayidingako mbeera mbimanyi bulungi nnyo nnyini ddala tobola nti nsikirizibwa nnyo okuleetayoko vidiyo y'omuntu afuna obuzibu n'omanya nti kyenjogerako kyali kibaddeyo era waliwo bannammwe ababiyitamu naye ate era tusobola okuba nga tufuna engeri naffe gye tuba nga tujja mu mbeera eyo oba okugiziyiza okuba nga tetutuukako so kyaneno mukwano kirizagaana ogyetaaga bw'oba nga oli nkuba kyeyo oba nga anytime osuubira okuyingira ekyeyo waliwo omwana omuwala gwe nalabyawo ng'akaaba amaziga naye mugendereze vidiyo ze mbakolera nalabye omwana omuwala ng'akaaba amaziga nti yagula ettaka n'alyazika nakola vidiyo emabega nga mbagamba newoba wazimba ennyumba mukwano oba nga tolina baana bakulu basobola gibeeramu toteekamu wadde wansikaato womanya nti niyo wakirigisire ogende ku kyeyo wooligira wooligisangira oligirongoosa n'ogikubamu enfuufu naye okusanga nga bagikutte naye nkugamba foloti eyo mukwano bakisoboka gireke ewaawo nga tolina gwogiwadde omuntu gw'olyazika n'omugamba limirawo agenda kweddiza foloti ye mwana muwala ono ali mu maziga akatambe temanyi mwakalabyeko akaaba amaziga gamba nti yagula ettaka n'aliwa omuntu okulimiramu n'alimwazika naye abantu be yazika ettaka bano baali bafamire omwami n'omukyala oba yali famire omwami n'omukyala beefunze ettaka lya kadamu baagala kulitwala kadamu ali mu kiyumba gy'akalya amaziga mutuufu awulira alikooyo alinga n'ayagala okwejja mu bulamu omanyi omuntu okutwala ekintu kyo nga oli mu kiyumba nga tolina access n'emutuukako olina kumaliriza kontakiti olyoka okomewo ewaka so mukwano oyinza n'okufiira mu kiyumba so n'olwensonga eyo abalungi bange mikwano gyange bw'oba nga wagula ettaka at least lisibyeko ssennyenge libeere awo
bw'oba tosibyeko sseŋŋenge waakuyeeka wimeremu ekisiko ky'omuddo gaani okulikwata oliwo omuntu mbw'agiraalirawo abantu tubawadde ebintu byaffe ne babyeddiza ne babifuula byabwe kadde amazimazi gamayitire tomanyi nti bano abantu bayinza n'omukola ekikyamu God forbid naye yeetaaga serious prayer mu kifo ky'okukaaba kubanga bajja kutuwala ettaka ate naye kennyini bamukola ekikyamu kuba right now kavidiyo ke kagowizegayo nakola vidiyo emabegaawo naye nkugamba munnange ne bweba nnyumba ne bweba nnyumba ng'ogizimbye nga yiyo okoleka ng'ozimbye ennyumba ng'okimanyi nti yamaama wo siiyo oba omuntu gw'ogenda okuteekamu bagimuzimbira nga baba bagikutiseko tugenda kukaaba naye wamanya nti ozimbye yiyo nnyumba yiyo toyina kyogenda kuvaako okusiba ennyumba eyo n'otambula emyaka ebiri n'odda n'ogisanga n'ogirongoosa n'ogirima ogijja mu kisiko oba wazise gw'odda n'otandikira awo ekidde kyokudda n'okola biteeya egaana okusanya nga bazituse zonna ng'ezokezira kale abalungi mukama bankomye nnyo atakomya mpeera tujja kuba nga tusinkana mu vidiyo eziddako mweraba